Go Rose. Lwaki abawala batambula lwaki abawala nkikubuuze ntya lwaki abawala b'ennaku zino baba n'essaati empanvu ne bazikubako wano sayidi ne bazifundikirako wano sayidi nga batambula mu makubo? That's another sense of fashion. Iyo fashion isibo mulembe because waliwo kati olaba kati ganze onyamba dikine kisaati n'akasikati bwe nkyambala we bati enyambala ebanfu enyambala ebanfu kati nina kubeera nga kati olaba nga weeri y'amapesa nga ngifundikiddeku wano kano ka side kati kano kabeera kati eyo enyambala entuufu wansi neetekako omupiira gwange. Lwaki mufundikira kano fashion oba kagambe nti guba guyite mulembe ate ekisinga okunnyuma bwe tolaba nga wembeera nkitaddeyo bati tekinyuma nnyo wabula ate wenkifundikirako wano kinyuma kijjayo kifaananyi waliwo ekisinga okuntama kiri osanga omuwala nga mubi yali osobola mulaga kyaliwo ayambadde esaati ya white tukula emasamaseeti eringa muzira bajini wansi wano eba ya black aloka agikima gyesembe eno wansi aloka akafundikira wano bwati munda wano bwati edda ate kati abo babifundikiza maalo bamala okukafundikira nalyoka akutambulira ate nga buli wakutambulira eno ajja awenjulako eno lwaki bawenjulayo emabega? Nedda abamu bagakozesa maalo naye kati waliwo engoye eziteekeddwa okukolebwa bwe zityo nezitateekeddwa. Nze ku 10 olunaku luzibanga buli lunaku ndaba abawala bwe bati anti kati bagutwala ng'omunaasanga nti kino nga wonagamba mbu ekintu kwekiri babula ngamba baba n'ekibasiiwa tewalina kibasiiwa just bob bakoppa mulembe kati ng'omuyimbi wanajja najja n'olugoye mu video shoot kati ogwo fena tukoppa olugoye ogwo mulembe ki guno gwennyini obwa Museveni awe neebuuliza n'abambala ebimpi mwambala byaki buuza ababikola bakola byaki ziba z'abaana abatana batuuka eno sikaati yange osojjuwa omwana nga alina ekiwato ng'ekyange situka tulabe sijja kusituka naye kyenkugamba nti ezo engoye bazikola bazikoledde bantu bakulu kozi baziwa ebiwato ne sayizi nga z'abantu bakulu ate bane muveemu amaalo mbu abambala wangisebe mubanja mmeka kyalo neva kutwala wanino sente kyalo totute sente bagenda sola dduuka lyaffe gwe kyalo nga nyongera ku ezo z'olina oba nga nyongereza ku ezo z'olina oba mwewamu ne ice nze simanyi nakintemba ate omuwadde binusu naye ayagala mu empapula ate obinusu wanajja aliwo nguleyagala wamazzi mulimu ebinusu n'omuseneza amazzi mulimu ebinusu egwe bano abantu bwe bakima ssente bizinensi bakola kubayimirizaawo so si kukulaakulana nze omuntu akima abantu sente ku dduuka simwagala kisinzeera buli ssaawa nyinza ozikima endeero yasenza omwana nenzizaamu naye kati ebintu bino obwedde okulikodinga byaki lwaki asindika abantu kubanga baba azeetaaga omanyi kati nze nabeerako mu dduuka lya mukwano gwange nga asindika mukyala we najja nakima kuba yalina obuzibu ng'abeera ali ku kitanda yalwala ng'asindika mukyala we ajja akima ebintu kuki ku dduuka muwe ssente enkalu agenda agula ebintu naye bwaziba
nga ngenda kunyuka nembalabalamu asikola kati bwe nali kukwatako ndo eddaliro yadde siryange nenyumira nnyo okubala ku ssente kale ngaki nga ndaba zino zetukoze leero kwano gwange kati enkya tugula ebintu ebyawamu aba sukaali tugule kilo 10 omukazi yasomba ssente nga simanyi gyazitwala akatungulu teyatwalanga 3-5 akibira mwezezi 5 nemubuuza nebuuza sente zino azitwala wa yakiba 5 emirundi ndowooza 6 bampeyo 5 tugenda kugula bummondo omulwadde tasobola kulya bagenda kugula bikozesebwa bampeyo 5 ngenda kugula mugaati tufunye abagenyi bampeyo 5 tugule ekisoda ekinene bampeyo 5 enva z'ennaku ze tezaamaze banake bizinesi wegwanga gamba bandoga kakati bbaawe bwe yajja ng'amaze okuwona yali mufisirizaawo obusente awo yadde tebwali bungi naye okusinziira mukazi we byazi yalinga atwa naye nga mpandiika ng'akimye 5 leero emirundi emeka 5 omusajja bwe yajja ennuma naye tuli mu kisiibo tukimanyi bino ebizibu bye twasanze bya intaneti kyekisiibo ate kino ekisiibo kiri wonna mu Uganda yonna wabula nkubuulire naye n'abali ewala w'ekibuga nabo nekasa tuli balamu omusajja bwe yajja mu bizinensi ye ate n'aleeta ekitabo ambale abale gwe ambale abambadde nkobintu natandika okubalira ebintu byalekamu n'abala ne ssente eziyingidde n'ezifuluma nga balansi mulina wano owezi ezifisse kubifulumya ezifulumya za mukazi we naziwandiika nangamba olimba tasobola kubanga omukazi yatwala zino zonna ssente omukazi ngaalabika atutte mu bulwadde awo ngaatutte emitwalo nga 27 obulwadde bututte ebbanga ki yali mu wiiki emu nga kuli treatment sente zakukozesa mukazi akima buli kadde ate bwateekako data ndibuuza omukazi ono bakazi b'omukyala abo kyonna ategeddeko babeerayo n'obwana ebyo bwe bawa ssente zaabwe obuvubuka nsereka saagala nnyo bitwalanga kale ssebo neegyewaleka saagala kitwalanga kizibu lwaki temuleeta wano firiigi yagirina wano eno naye mbu teyaliiyo ne bagitwala kati balina sente zebalinze badde bagigule bayongeremu ne sente mu dduuka ono baba bayinza okuba alinda PDM ye kiki takimanyiiko nno policy model ekola ki policy development model ekola ki sente zakwekulaakulanya bwebukekana kakadde kenawulira kebawa muvubuka ne Mase bamuwa baba we yamuwandiisa eyo ne bamuwa banna kati Mase yazirimamu mbu baba we yazimuterekera kati nkitegedde akakodyo weekali Mase yawayo ndaga muntu ye bawe naafuna ssente mu mannya ga Mase ssente ezo baba we nazikozesa zaali za baaba si za Mase kati Mase gwe babanja ate era mukubire mugambe enkubuuli toli mukwano gwo sina be mugamba kasita oli baba wewe tasakuleka basibe mutowe ngala kasita oli baba wewe tasaleka basibe mutowe ngala Mase wawa naye we wamwe ate kali akalala fenna ndiba kimuli butono naye Mase kaleko Mase Serena ono wamatamatama ndiye kaleko alaga ayina enkyukakyuka ate Mase ajage guli munene nnyo Mase wamulawo yesiba kireesu naye gwe ate Mase agejja singa shira yagejja lwakuba kati balina obuzibu obwo basooka agejja matama asooka n'agejja matama kati fesi nebulira mu banywa shisha ate shisha ageza matama bo togaana edda banywanga shisha edda banywanga lumonde asuze mu mazzi bo we bati we baba bagejja basooka matama baluganda babiri basooka bagejja matama Mase nakalaba si yali mukyalo leki
Mase yesiba ekyo ekinankani ekiwero nategeerera nti abantu abampije bali nenkuba akafaananyi nga yeeyambudde nengamba kati Mase nga yeeyambudde abeera atya ayina omusajja takumanyi obunene munene mukulu muwanvu mulungi alina ssente kubeera byakugobagana ng'era omanyi akamasawo tugobye omusajja oyo tumwekubyeko amannya tukoze buli kimusajja binaye kati tamwagala tetumanyi ani ayagala ani ku bonna Mase gwe oyo omwana tanaba nakuwona paka kati okuwona ki ekimukozi omutuusa awo atolowooza ki yali munene ssebo ki ekimukozi musajja ki oyo ennyini maama ninako mbuuze ate ali ludda wa Mase gyali ekitende gyali ekitende ekitende Ndebe Road kati bakola mulimu ki bakola omanyi kati yegwe madamu Girls Dormitory wavaayo mu dormitory sibanko madamu Girls maya bikoze bitadde actually abantu abasinga batula bagamba mbunze mbategeerera seera gwetegeerera buli omu yeetegeerera kuba teri aswakira ku makya nga alina waalaga ne mubuuza nti olagawa oba ogenda kukola ki ne kumwani mukulu nze mukulu wakati gweko osibya 26 26 tukade zaro zinda ina 25 ekisoboka nakabeera wano mu Uganda nga akuza birthday kati emirundi egi sije emyaka 2 nabeera kwa 25 kisoboka ruti buli kisanje ekiddako mwana we yali mwemeka ayina 2 mama wa 25 bali mu kisinde Mase ne Sherina obudde buno babeerawo batya bazeeke wone bakusaba ekyokulya oba olaba bafudde enjala rent tigolaati bamusasula mbeera ligirirako kuba mikwano gyange awo bakubire akasimu n'obabuuza waliwo eyaŋŋamba alikyali waffe twamukazi akolya Saalongo naŋŋamba naye Naalongo nekyo njagala okukubuuza gwe oli Naalongo bwe tutyo wetweyita just naŋŋamba nina kye njagala okukubuuza kati nali munyumiriza ekirimu kyenfunye oba waliwo kidiiro kyaliwo nga nimunyumiza mugamba gwe olaba kikola tinaabuuza naye bannaalongo babeerawo bati ekiriwa kiri ekyoli omuwala wa TikTok nambuuza naye bannaalongo babeerawo bati konze ekyo ekibuuzo mbadde nsaba okwata essimu lindako bannaalongo nga amazeno categorizinga nti bannaalongo ffenna wetutyo tweyita like tubayita basaalongo bonna then kati nabo batuyita bannaalongo kati so gamma mu Naalongo tesi Sheri kati bali babiri naga bannaalongo babeerawo bati nkufuna konza akabuuza ako mbadde nsaba okwata essimu kamubuuze byonna tubyogera naye nja kulonda olondera eno sironda ogenda beerano olabe mundu bwenyooka sigenda kukola ngenda kubeera wako nga neebase olwo olw'egguloggulo ngende ku mawulire ndabe ebyabaddewo ese nembeeramu n'ekidumusi naye gwe olondera eno ogenda kulonda ogenda kakuuma omala okabangi kyekyo kyenyimabegawo mukulembeze atugala mu kakuumu kalonde kakuume kabanje yes ndi mabegawo kikyotegeeza tugenda ffenna nani naawe ati nze sironda obeerawo kukakuuma ebbali mitaazi 2 nja kukakuuma essimu wenaba n'essimu ejjasa okukwata vidiyo era intaneti weddirako weyo ate kati oba kaakati enkola ya vidiyo ebeera bweti omuntu enkyayagala okukola vidiyo tokola vidiyo olaga ojjajja uploadinga mu future ogikola oti
ogikolera mu future togikolera mu present kanisa okumbuzaabuza tekaliwaako olaba nze mba njogera ku byobululu njogerako ng'ebyawedde sitegera nsonga yakunteesezaako obuzindalo buno otandika okulikodinga oba oyagala kuwonoona budde oba muliro olwanisa ki ku byonna kikyolowooza simanyi ogenda kwata obwo obuntu ogenda obutemeetemu obugattegatte obukolemu vidiyo sobola ez'eddakiika 15 anti osobola okugyamu muno nemuli nojjamu amuli nojjamu n'ogatta n'okwavibisegezaako neneesangayo nga nyambaddewo enti nga ndikola bingi kuba ebyaleero byonna ebyogeddwa tewali kigatta tebirina makulu ate si bituufu mulimu ki gwe wali okoze ku nsi ng'ogwevuma ekintu omulimu nga kyakuwanga ssente naye ng'okyevuma nina omukazi gwe nakolera eyo naye ogwo omulimu kituufu ngwevuma nagufunamu bibi byereere gwali mulimu ki yali botiiki siddanga namukola mu botiiki olwagaddeko ku muka musajja kubba wa muno nga nkimanyi ate nga tokimanyi nga sikimanyi anti era mba saakimanyi bw'okitegeera ng'amaze okussaamu akasooka naye wali oyagaddeko noga kati ekituufu omusajja oyo ye mwagala bya ddala wayagala ddi dda abakugwamu kati nkyasobola okuddamu okwagala ate omutima bagambye nasigaza omutima nkyagulina sente ate yali atayagala sente ate omutima gwagendamu akasente ate era ne sente zitwaza obulamu kati ate awatali bulamu neera n'omutima teguliiwo ozi omalamu amaanyi abo bakugamba mujagala sente zokka balimba n'abantu bennyini mba mbaagala ate nze making omuntu okuwulira mbu naayagalwa naye ate gwe nga tekirimu gwe tekirimu simanyi oba nakisoma naye nkuleetera owulira okufiringa comfortable free n'owulira obusimu bw'okumukumu mba nkulukyekingako obugamba obuswitiza obulina bwe mba nkusiimye ate kisinzira mudu mu nsanze ate ng'ovaako akasente okusiima kwanjawulo ayeyeye bw'oba ovaako akasente gwe mba nkwagala gwolaba nze nasangayo omusajja namusajja mulungi kati appearance n'enkubayo yokka physical appearance n'enkuba musajja najja aba naye nakola ekintu kyekimu najja ne tuwonyesiganyaawo enamba obuzibu bwe nasanga bwali bwa nnusu bannange laavu yaffe nga tewali sente enda okuwulira nga sikyamwagala enda okuwulira nga bwakuba essimu naye nga ebintu byameketa ogambye biziwulidde kyoga ebintu nga yameketa okumeketa kwekuliwa anti kakati ebintu bino eno byanjawulo ebyo tetugendayo yameketa kyokka ate ebyembi ng'ate munaku nga sente azirina naye nga tazigaba sente ze oba yali ayagala kale ng'ayagala ebintu bya kulaakulana ate gwe emyaka gyo nkumanyi ebintu bizzeyo naawe ebintu bigudde gwe tobirabi bakuleetera emmere tulabe nga batwala butwaziva zanjala ennuma naye oba bali kuki aze mukyalo koolya ebinye bagamba nga ebinyewa bireeta wano emba bireeta embalabe nze naffe sensite ngoye sikyetegeera olya nnyo ebinyeebwa n'ebijanjaalo bya sendusu bye biriwo
ebintu ebisinga okukolwa mu by'omubiri sendusu kye nambaale yero yuli kati ne masavu byonna bijanjala tova emmanju bireeta embalabe mulimu ne kati waliwo kawo nga yagira ng'aluddewo n'omufumba nga takola ki tajja natandika kubanga mementuko ngulire mukama wange olinamu obuzibuzibu oyo twabulyako mukyalo awo omusala tegukutuuseeko oba otuule wano oba odde sente ziyingira simanyi naye owaayo tangwa nkuwa sitole kubangajjako kamera ompe sitole nga tekuli kamera okweraliikiriza omutima gungamba ogenda postinga ebintu ebyo naye senga ngubisanga omuntu abonaabona nasenga vidiyo eyo ogirabanga etalina show ulirayo ng'ogirabanga etalina show vidiyo negenda ekuba terina byegenda vidiyo kiye ku zonna omaye byetwogedde katemba ali omu tetunaba kwogera enesimu erina ebyanda njikkiriza obadde ogezesa lyanda twatandise eri ku 85 obadde okola kye netukuba eddakiika ziri 3 naye kalero tunywe ku buntu buno bukyumu popo jasi naye oba yejjole jasi waffe owedda bwe butya twabukola batyabulanga jjole jasi mu mazzi ne mukola soda twamunuunanga kati bwebu nojja wena ng'omyosooti obwota papa gundi waffe twalunywanga popo gudulinki naye ono ndaba popo jasi jjole jasi pozi ne popo drink popo drink ne jjole jasi ne saafi kati ne gundi ne ono gwe bateeka wano glukosi ne glukosi ne dalozi tawooma naawe bamubalwadde twamunuunako twaba ku dalozi wabula tesiti yakyo nze yali ewuuma naye siddanga mukiraba paka kati gundi ono aba World Division bajjanga ne bagabira abaana embuzi bulangiti kati walina obuwunga bwe bawa jjajja buli obuugi bwalinga buwooma kati we twabunuunako twabusanga bwaliwo bwajero bwali bwa soya bwe buugi bwa soya obwasooka bwaliko negundi yabugabanga egundi eno batwegalira mu kisenge ky'omukazi netunune bucket ate babeeramu amata babutabulangamu n'amata gundi yabugubere negundi yabalwadde basirimu yajayinza nokuba yalina sirimu nga temumanyi jejange talina sirimu anti kakati buli yaye bwekibeera baba wange obuwunga baba wanga butto baba wanga ne sukaali baba wanga bulangiti bulangiti njijjukira baba wako n'embuzi nzijjukira wako obukutu w'embuzi ya World Division taso bali bawita taso bonga bayitanga taso bakitongole taso yalinga yabalwadde basirimu ati bwejjajja bwe yaliranga sirimu nga temumanyi jejange talina sirimu tujja kukkiriza nedda kale nzikiza kazi kali kagaba okugulu naye jejange talina sirimu sibwa lidako kankunyonyole bulungi otegeere taso wabangawo olunaku lwegaba ebintu ebyo ebyabalwadde anti ffe twalowoozanga oba babigabiranga anti ffe baatugamba sibakadde bebi kati ebiseera ebyo jjajja teyali mukadde nnyo naye bajjanga ku ssomero ezitwe ku ssomero eddene kati ffe twalowoozanga oba babigabidde ffe baana edda walingawo ebitongole ebyo babiwanga ffe baana walingawo taso walingawo ne Plan International bamuwanga jjajja kati otegedde awo njagala kati nkusoggolera embuzi bagiwa baana taso bamuwa jjajja muyinza okuba mwalina ebitongole bibiri mu maka gamu nga mwalinamu abali mu pulaani babaza oyo gwe bawa n'embuzi
twali bato ddala wabula twabbanga obuwunga buli obuwunga nga buwooma. Kati tusooke twogere ku jjajja. Jjajja mumanyi yalinanga siriimu nga temumanyi. Ng'awangadde. Bawangaala. Mulamu. Anti baafunanga obuwunga obwo. Obuwunga bwabeerangamu ebiriisa bya siriimu. Era obuwunga obaabunywanga oluusi nga tebubeeramu na sukaali. Bwawoomanga kunuuna. Bwe mwaabukombanga naye bwabeerangamu eddagala lya siriimu. Tinaweza okuba. Anti ate kuba atwitinga. Kati takwata. Fenze ebyo nabirabamu byenakuliramu. Kaberenge tolimba osula ntebe. Kankunyumize. Ffe twagendanga e Kasozi. E Kasozi owulirayo. Okyamira Namulonge. N'ogenda e Kasozi walingayo eddwaliro lya Taso. Ffe nga tetumanyi kye tukimayo. Nga tukwata ekkubo. Kati nga maama yanjigirizaayo. N'alekera awo ogendangayo. Kati nze nga nze ngenda n'ekima. Abampa eggalani ya butto n'ow'omukebe. Emikebe egy'ekyuma. Wamulabako? Ebutto ow'omukebe gw'ekyuma. Ekirebe ekyo baasalangako wano waggulu ku mumwa nga mufukumula obudomola. Baatuwanga butto. Baatuwanga obusawo bubiri obw'obuwunga. Obwa Taso buno? Sebo mwalinga mu butwaliraani? Nze gambe nabutwalanga waka era twabunywanga. Nze nga simanyi. Kati maama oyo alina simu. Bakungamba wano eno jjajja. Si maama ate yali maama. Ate okuba yali taata. Kubanga twabutwalanga. The fact. Nze nagenda nga nembukima. Nze obuntu twabununanga nga tuli bato kuba nze nali sisoma. Naye Mbabazi yali asoma. Kati nga Mbabazi gwe bawabulanga ku ssomero. Embuzi. Ebintu bya 2 nga sisoma. 2 wali osoma. Nali sisoma ebiseera ebyo nali mbeera waka nga ndi muto. Kati ebyamu bya 28. Ate omanyira naawe 28 nga sinatandika somo nk'ekyamu. Oli wa 200. 2 Kakati ulira nze nakwatanga eggaali navugangawo na ggaali nno imagine tuuka e Kasozi wali akasozi yatugamba mbu ebiseera ebyo eddagala lya siriimu lyabanga zibu lyafuna era abaabeeranga abaalinanga obusobozi Taso baalinga mu Taso ate nga ne Taso eyo okumuyingira tekyabanga kyangu essebo era abantu abaali mu Taso balamu nakati ate baalibanga ne ssente kubanga ewaffe balina ssente adde ki abayingira mu Taso kati balamu nnyo bambe batayingira be baafa nnyo naye yayingira ekikeerezi yafa kwagamba okuyingira kyakuyambanga naye okuyingira ekikeerezi tekyakuyambanga gwasobola nga wayingiranga kikeerezi obuugi sukaali butto eŋŋano yaliwo ebiseera ebyo pembe nga yadda pembe tebagikolera mwazaamu pembe yazaamu bintu byadde ebyo naawe zaamu ngankulu pembe akyafuluma simanyi yakakati munetwogerako ebintu byadda ssebo pembe sebo yaliwo ku mulembe nga ntegeera takyafuluma eŋŋano yabangawo era mama ng'akola paani bamukola mu ŋŋano ng'asiika capati n'obundazi buno oba okusena mu jjeko n'oyiwa mu kasepiti ne kagejja kati ffe byonna twabirabako ndunika enkulabye sikyafudde ate ono akimye eki musiratunula nga atalina ssente intaneti teriiko oddawa baaba oba gyosanze gyogenda naye kubona balinzenze kanze yagudde ate mulongo nedda okimanyi abantu kati bagoba kubo kimanyi gyasanze kati gyagenda ate agenze kumulyako wakeeri tagenda bangalayo kati gendayo mu dakiika 5 tagenda baayo afumite wali agendeko mu betting agambye nditalina ssente internet mulabye entunula nemmanya nti simuzanyi mobile money ate kati obuzibu bwe tasasiba kapapula tasasiba kapapula atagenda kasibira wanga tekuli internet asibisadi lindako naba mbozi naba kapapula tebakola bali bubi nnyo kusinga ffe kubanga ate babadde ku
oba bagifula daily income yaabwe gwenno omuyindi akoze rosi etagambika kuliko no buno obuntu buno bwennyanja buno bwekyuma masanyalaze bana basiba akapapula sebo bakoze gundi yama boba walabako ku buugi bwa ttaso n'obunywako n'olemu okugejja ate kati ngezze bw'olifa oli omugejjo gwajja lwa buugi maama era gubbulukuka nkuze ntyo buugi buli gwe we nakulira nali katono nga ninga mp5 nenga wano mpitawo nzijukira waliwo nga w'essomero lya secondary lyali kumpi n'ewaka nsasoma kati waliwo essomero lya secondary nkunyumiza tugenda n'okubyokusoma kati nga lirina emitayimbwa mu madinisa nga gyenkananga wano ndowooza naye nga nze mpitawo enyingira munda ng'oli katiito enzijjayo byenjagala kyoko bitabo by'abaana ebyasigaddeyo peeni ne malera nepita mu dinisa nengenda olwo muliwa nga ndi mmere ne taata nga ndi mu P5 kitundu ki gaba okulya ku mazzi nedda ssebo nkulaba gyontwala nesijja gendayo ewaffe teri naye ewaffe waliyo ennyanja nyingi twetolodde ati watandika ddi ebintu by'abasajja ali nkuze nno olina emyaka nga 18 owakani tumukubire essimu tukubire Fabio essimu tumubuuze emyaka gye nalina tekisoboka nze okusinziira loozi nga bwenkulaba n'amaaso go n'engeri gy'otunula kati wulira nali mmanyi theory kubanga nabuuza ngamba bazoono ate nze ewaffe nakulira nnyo mu balenzi ewaka waliwo abalenzi nga tuliwo abawala nga basatu kati nga abalenzi balinga mukaaga kati nze yapangiranga abaana bano kati nze nga bantuma naye nga bankuuma naye nga bantuma kati namanyanga n'amagezi ge bakozesanga era nga mkimanyi ng'era mbabeera mbaga nti nga ntuma ku bawala basatu nga manyi gwayagala manyi gwatayagala manyi gwa osegedde nenkula bwentyo kati ngamba mmanyi naye nga mmanyi theory wabula polakitiko ng'ate mbuuza mbabazi nga ndi mukazi mukulu naye nga mbuuza mbabazi era nga nnyinnyonnyola kati mbazi wotuuka eyo ijjamu munnengogi ng'akantu ako kangatta nga sikategeera omutufu wetutuuka eyo nze ndi supposed okuzijjamu ko mbaazi nti muzijjamu temutegeera kwanze tutya noyagala n'ogezesa sebo nali mukulu naye n'emyaka 18 emyaka 18 we nali mukulu otandikira samunya ani aji ate ekyewunza okumanya nali musiru mugwagwa nakaaba olunaku lwamba newaka ne bamanyi nze bagijjeeko omusajja atuyakanyanga kunsirisa tokaabe waka bajja kumanya konze ndufunye olubuto nyabula nfudde yali lindako ono omwana omuzaala bwenkana otya namuzaala nnyo emyaka 2 awonga experience tokyali wakulagira awo nali ebyo byonna ebiseera nali fala kati bwe namala ozaala nzirake ziweyagadde byansi kubanga okusinziira ku experience gyonyumya omanyi nti olaiko nsinze byansi mutabadde kati sirina kyenkoze kagaa kasherina sikamanyi bagala tekamanyi sikamanyi tekakumanyi Sherina ya teka yakato kaka making 20 last year akamatama naye sikamanyi tekakumanyi yes kavunula mama yake mama mimi kalabye ecupa muzanyisa kampa ani abatendeka abaana ensi gwe singa nsangayo ku bino ebintu byonna byondikodinza akantu kamu nze naawe twawula obulamu waffe obusigadde ate obulabuzi osigaza bulamu okyenkya sebo nkyali mulamu internet olina okuddako tuddemu buto tusagale mundu egenda tokota ate egenda tokota teri mundu egenda tokota bagenda londa akalulu bamala okukasuula bakakuma ebikyukyu waite ennaku bbiri omusajja alangirira alyo kazeeko internet nga amaze okulayira njagala ati ogundi funayo abaana abo we bati obakyazi owulire ojawulira kireva sokompe ku Sherina waali ate kirungi akumanyi era ate kati ebyo ebintu abyagala nnyo ebyokubeera mu mataala bamukwate ku kamera interview alaba bwe bajjako interview definitely ajja gikuwa abeera wa era yekite tomanyi abeera yeetaaga ate teyeetaaga kuteekamu yadde ebibiri yeetaaga n'omuyita
n'omutwala wali emmanga ku gundi ku crafts wano emmanga ku gundi ku National Theatre ne mutuula waka juice n'akaleeta ne mubalula nina n'ekifo ekya soda olaba musajja mu gwatutte soda oyo ayiseewo tomutegedde oyo lutalo ate kisoda kino ekinene mula abantu abandisappointinga nabo sikyabaagala anmula pozi naye yakugira okukola ki tosala ekigambo lutalo oyo nga bwemulaba takugamba kwedde akagambo yangamba naye tetulina gyewala gye twagenda oli mulungi muganda wange kale nolaba nze nina empisa embi oba kale kusiina mpisa naye mwemu omunjaji nga mbw amaaso gange simaya gali mu ngalo simabi naye nze sidetinga muntu njagala kumanya wagi gundi iPhone iyo gye yava Zaaka yagingulira Zaaka yani musajja towulidde Zaaka ate n'obuuza yani wafuna omusajja nakuteekamu ne ssente nnyingi bwe zityo ate akyanteeramu ddala tegeeza Zaaka ibbaawo kati omu ku babba bange nankisangayo kaberenge ekuse ku manyuko nensonyiwa kole nyonsa mbagomba kaberenge byonna byaleno byoyogedde okulaba birikodinga naye nekusanga postinze ekintu kyonna Zaaka yeyagula iPhone tekakati tuli ku Zaaka sebo nedda bambi bwoba oyagala mukunyumiza ejjako kamera mukunyumiza kiba kijja oba ngitunuza eri ejjako kamera stopping awo mbasajja wabo nagwe nali njagadde gundi onani Reverend olwokuba omumanyi kati ate bw'otamanyi bo lwaki tubawo omukisa Reverend yakolawo ki ebbanga lyamala nange labika ne Chris yakutwalamu Chris yali Drake oyo yali anzise nayinamba agenda nemugwamu nga njasaamirira naye baaba yadda wano nanga nemugamba tuddemu tetulina buzibu naye nga kati newaaba afa okimanyi nti oyo omwana oba yekizeza gwe nina ekintu kyennewuunya ku Kristo waliwo olunaku twayomba ne success ate nga muyomberaki success genyama Rozi kusya bulungi alako olwo yantwala ate ebyo ebiseera okimanyi ebyo ebiseera agenda okuntwala nga twali bulijjo twogera nga tumaze ebbanga nga twogera actually natandika okwogera naye nga simanyi nakumanya mbu muganda wo namala naŋŋamba mbu muganda wo biki olwo yagenda okubiŋŋamba mbu muganda wo ng'akimanyi nja bimanya essaawa yonna n'abiŋŋamba nze saafaayo netugenda mu maaso kale olwo yantwala anti nkujjira simanyi kiki kyaliwo wakati wange n'oyo omwana naye nayagala nnyo naye buli we nagenda ngeweŋŋamba mu kibada teyabanga awo ebiseera ebisinga buli we yabangawo ŋŋamba mu kibada buli we nagenda ngewe oyo omwana ebiseera ebisinga nagendawo emirundi ng'ena naye nga ebiseera ebisinga buli we ngendayo mba mu kibada era olunaku olwasembayo nze yanyiiga n'okunyiiga konze tutalaafiya nga omaze ovaamu ndowooza nga nvuddemu kalera nga nti saamugamba tetulina nakye twakola kyamaanyi okufiira wano simanyi kiki kyaliwo tetulina buli we nagenda ngewa Chris nga kiba buli kituufu lwali teyansinga okumanyanga kino omuntu oyo lwe yasembayo okujja era yansanga neno ku dduuka era nga ndi mu kibada wano mumaze obbanga ki byanjogerako byajjojjuuzi
yajja wano oba yali alagaweeyo nansanga ho naddamu natubakira buto naye nga nabivaako nga nakimanya nti muyaye muzibu ne muvaako nze munnange yali alimba nnyo success aŋŋamba success ye kwolwo yalowooza nti gwawedde naye kito najjukirwa kwolwo olunaku success yali angulidde n'obukerenda bwa cramps emisweebo twayumba nnyo ne success nemugamba yena yekwe omwana gwe twawadde obukere yabadde tulina kye twakola era mwenyini oba navaano ne pad oba yazingula n'ozingulira tetulina kye twakola natuukaka ne naaba nenkyusa ebintu byange musajja atunankwata bulungi nnyo ne neebaka nampa ebyokulya ne bukya ku makya nanvuga nangula ebintu mu supermarket nankomyawo wano wano nankomyawo wano tugenda okukola ng'olabikako ayi nkeera yankomyawo emisana yankomebwanga saawa nnyo ng'olina ate enkeera twali tetugenda tetwanywa mwenge nawe ate nga opanga nagijja success yaŋŋamba ekigambo n'ekyewuunya nkwawo olwedi nayina nkugambye ebiseera ebisinga yaŋŋamba baaba nti okulimba kubi ne wobuuza Chris buli nze nali sikimanyi success yaŋŋambako nga nekwolwo twali tugenda wamukubira esimu n'omugamba nkwegayiridde omwana oyo mutalize wamukubira n'omugamba nkwegayiridde muganda nga oyo omwana muliko ogenda mulemesa okukola naye kati gwobola omusajja asooka okunemesa okukola asobola ati kati olaba tata havi ye taata w'omwana wange naye tata havi yaŋŋamba ku firimu newakawe nondewo kimu nenonda firimu kati nze nkubuulira ebigambo bino wamanga olaba zaaka ekyo kitegeeza oli gumite zaaka nayimirira ku makya ku bigere bye bibiri naŋŋamba nti tesi ba ku firimu oyo mba naye ebyange nebiba biwedde wasalawo okubeera wa firimu okusalawo okubeera kwa firimu kiri awo naye olaba banene abasajja olabamu abasajja ebiseera bisinga ffe tubafuna ekkubo kati era omusajja asooka osangana eno nkola firimu biki omusajja oyo like ye ekkubo litalivaako lyadde atambulirako asigala ku goals ze n'ebigendererwa bye kati ate ffe ebiseera bisinga tubivaako ebyaffe n'ogoberera omusajja n'ofuuka mukira simanyi oba watyo katonda we yakikola but at the end of the day oyendinga up ng'ogetize disappointed basajja balina amaanyi but still naawe wootuuka ekiseera n'obaako nekyoyagala ng'otomedde emirundi egiwezi then ogenda kusigala ku ekyo kati nze mu firimu oba ndifunamu oba sirifunamu naye teri musajja agenda kuvaayo newabafaanana ati angambe muva ku firimu nziveeko era waba tasobola kunjagala nga wendi nakusapootingamu ekyo kati nze olunaku nenali nina shootinga saa 6 ez'ekiro ningamba omusajja ngenda kuseeta ogenda kuntwalako akayerere nze nemugamba ogambye bitata nenfuluma ennyumba neninyambula nemugamba kati nja kukubira nga maliriza onzigulire oba ngende wange neebaka olwo naawe oyina ewuwo nona nituddayo waka nitubaka tolina kyoŋŋamba ng'oli musajja nga kikwatagana ku firimu mbu nkiveeko andi bagamba mwenderayo oba twenderayo bati twenderayo I don't give a fuck kati nze igwe wagamba break mwagenda kunemesa okukola neŋŋamba ono kaberenge kyaliko takitegera yali talina kyasobola kunkola kuba ate oba ne bwenfuna olubuto mpozi nga ngenze mu maternity leave simanya maternity nsobola okukola nalwo onoonya we lujja munoonyeza we lujja ate nga so wafuna lubuto saawa zino eno kubanga woolufuna kati eringa setback actually sibina bigere 5 kiba kigusadida wobeera tonaba kunyweza kino eno kati naye kino eno kiba kinywedde ngomanyi nti kati kinywedde weekiri osuubira okinyweza ate nandibadde wano singa nafumbirwa dde omanyi abayagala okumpasa ne definitely wakuwasa yalagira todda mu firimu atoddayo olubuto omaze olufuna nga nekyewaleka otandise tewakinyweza kitegeeza saawa yonna osobola obeera repressible so nga ate singa kiba kinywedde basobola n'okuwa emyaka 2 n'ova mu byomaliriza n'odda n'otandikirayo wakoma naye kakazi kalungi mu feesi bwe mba nkulabira wali ku katambi naye bw'oba ontunuulidde wano mbya ddala tuloterere twana oli muvandimwe bagezaako okukiŋŋamba nti singa nsoote naye bakiroterera anti okuteerera kwe bagamba kwe sitegeera nali ngezezaako kuba nze ndi muntu naye okimanyi nagezaako naye sooka mbulye kati ng'omusajja ku musajja kiki kye sitereera
wowe sidi lwaki mugamba obuzibu buliwa obuzibu bwocha oyinamu amaalo agakola ki amaalo ku byensi ekitegeeza omuntu ono aba atya nti essaawa yonna agenda bannaaye kati amaalo gakuyita oyina amaalo oyina influence you are influenced oba kikuyamba oba tekikuyamba kati gwe oli awo abantu gye bava bakutya nze mba nkimanyi era nakimanya ono anaatereyo nendowooza nova myaka kyokka aterengira sibiraba nsaki kunyonyolende naye emyaka gyanyesinga obukulu oyambuse emyaka gyambuse naye omuntu asigadde buto kale mwena temumpa budde kummanya kabere ntomumanyi naye Rose tomumanyi mutesi Rose Joan ebbanga lye namala tomumanyi bye twamala nga tukola ebbanga lye namala nga tukola naawe linabeerako naawe ery'omwaka gumu n'ekitundu tomumanyi ntabika nasinga baganda bokutegeera muobwo obudde kubanze nafunanga obudde n'omukisa nentuula naawe naye nga nakyenjagala okusikamu omanyi baita ofuuyire endiga omulere kati nakugamba bannange omusajja ejja kuva eri akwane abavubuka bakwegomba naye bakwegomba okola bino obudde ke bulijja bino ne bitabuka omuvubuka oyo toliddamu kumulaba success bagenda okungamba nti omukulu amututte konze bannange omukulu gwetwogedde naye obedda alina ebirwadde byo bimuluma nga ndowooza muntu omusajja yangamba tuva kumugulira buli obunanka naye ogamba abuwulidde bwe yatereddemu ati agenze kubuuka masejjere lwaki mwe muba mulowooza mbu buli muntu atutte omuntu mu nju baba bagenze kubuuka masejjere gagira gatalizika nze sobola n'okugendayo nga sirina kyendi era ne tutagabuuka njagala kulya cyane by'eddakiika 47 sitegeera nsonga ekulikodingisa bintu ebyo mu butuufu obadde onoonya byakukola intaneti ekusobedde